Basi tutandikiddeko wano ku nteekateeka z'omukyalo no gwe bayita Sheebah ne n'omukyala gwe bayita Cindy. Olunaku olwajjo akawungeeza omukyalo ono gwe bayita Cindy yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti yeerowoozezaamu n'agamba kategeka ekivulu nga 15 mwezi ogw'omwenda ate nga gye buvuddeko omukyala Sheebah abadde ajjalanga nti 15 ogw'omwenda agenda kubeera kololo. Cindy naye agambye ketonye kagwake naye ekivulu akitaddewo kasita kololo aba munene nnyo. Ensonga nga bwe ziri ebino byonna bwe bijjidde omukyala gwe bayita Fiina Masannyalaze yasobodde okuba ate ng'ava mu kibiina kya Federation eky'Eddie Kenzo n'agamba nti ekibiina tategeera biki biriyo era n'akisuula wakadde ka Eddie Kenzo mu kibiina kye ekya Federation asigaddemu Kenzo ne Sheebah. Ku mbeera ya Cindy ye yategeezezza bw'ati agamba ekivulu kiri kololo kubanga ye bwe yagenze kololo okubuuza oba ya bookinga omukyala ayita bookinga nga yabyogera nga bwogezi. Mbayise wano olwaleero okulangirira konsati yange. I started natandise okukola about a month ago but abasinga abadde tebakimanyi, so nze ne ttiimu yange ne tusalawo nti a good way of launching nti I might come back after about 2 years of not releasing music yali badde ntukolera like a comeback concert. So kyenziza okulangirira olwaleero yamwe bali nnyo okujja okubeerawo. So concert yange egenda kubeerawo nga 15 omwezi ogwa September guno omwaka gwennyini. We've been looking at different venues but news gwe nafunye from my team this morning was like venue eriwo ennene at the moment eri gundi okitegedde ye bw'ategeezezza omukyala Cindy bw'ategeezezza akadde kano oba ogambye ebintu bya bizinesi ebivulu byonna tuwa sizoni zitambudde oba ogenzeko tugeze Masaka Mubende omukyala akadde kano ayinza okuba nga atunda ng'oli mutegesi wa bivulu bw'oba oyina Cindy ne Sheebah bw'oba onoonya ssente ez'amangu Sheebah akolera ssente ne bw'oba oyagala music oba okuwulira awo n'empala ogikuba ekiraka. Kati akadde kano Cindy ategeezezza kazaabike basalewo amanyi okuyimba n'atamanyi. Ategeezezza bw'ati agambye nti ebyekkololo Sheebah yali teyabookinga yayogera bwogezi ya Sudia. I heard about nti aina Sheebah aina Yolo Festival the same event naye ttiimu yange wagenza okkebera. The date was available and the venue was available, so we booked it. So I ebirala simanyi nze kyemanyi za ttiimu yange ya bookings and we're all set for 15th of September. Kyemba mmanye mu bintu byaffe by'endongo, it's not about what you say, it's what you do. Oyinza okulanga concert naye ng'obanga tutaddewo ssente on the venue oba tukoze ki togibookinze. So my team was early enough and the venue has been paid for. So okitegedde Cindy bw'ategeezezza nti yagenza okutuuka ekkololo kebera mbitabo babuuza kuliko ekivulu kya Sheebah tewali wadde. Akadde kano Cindy talina luyimba luyinza gamba nti ayina, agambye eno concert bagiyita comeback concert okudda mu bantu ndowooza eno bato. This is a comeback concert. Nadde nakareleasinga audio wange and the video is coming out soon oluyimba lwange Fire. So tubaye tu debating and team amla tujite Fire concert here what tujite just a comeback concert. So a poster was enough for me and buli kimu you'll have a final poster, but I wanted people to know early enough kuba obudde butono. Kitegedde bw'ategeezezza atadde ekivulu kye kimu akiise omwana gwagamba nti yaleeta mu ndongo. Kati bato bali abantu basatu mu kibuga Kampala nga 15. DJ Mike ali Lugogo, Cindy ali kololo ku side eno, Sheebah naye ali kololo. Ulira Cindy ate yabadde ye president w'abayimbi abawuma. Sheebah ye vice president wa Federation y'Eddie Kenzo. Ulira ngabo nadde kwamba nti olina okubeera ng'obookings. So when we went ne tubuuza ani ataddeko ssente biki, there was no booking for that event. So olunaku whoever has the only certified trade it has been paid for and everything, that is just my concern. There's a detail, I don't know, if Bwabanga Yagala take out such a challenge, you know what, me and my team would be welcome. I would welcome a challenge. But so far, your venue but they're available. Boyabada booking as simanyinga boyachikoze. Yeah, but then wetubanga tuyitidde mu protocol, that's what has been done. Kitegedde bagenda kwawula amapeera n'entula bagenda kubanga bazaawula endongo ya Sheebah ne Cindy. Bino ebyaliwo abajjukira Palasoni Alien Skin agambye bino si bya bato, bino byakulagako endongo ye gy'ayinawo
bamubuuza lwaki alowoozeza 15 ate Sheebah ng'alinawo show ye kwolwo olunaku wabula Cindy. I think mu byawule ekya Palace on the Alien Skin was actually very different. You know, ne story engeri gye yaplayingawo biki, it was really different. Alien Skin yamanya. He knew, and the show was well advertised and everything, and he said, I'm going to do a versus because of what happened. Rivalry aliwo. Kati eyafe story CM. In any business wabera competition, and competition is healthy. So it shouldn't be such a bad thing to value competition in the music industry. You understand? Having a battle is not a bad thing. Olutalo losiru kasita most Kubans and Sheebah would never physically exchange blows, because that would be bad. Violence is not. But olutalo lwa industry, olutalo lwa now or business is not a bad thing because ba consumer bafunamu. Okitegedde kirimu agenda kufuna ssente z'atamanyi naye asingawa. Ani asinga okusanyusa webanga ndongo yakuwuliriza. Cindy agambye nti ye asobola Sheebah kubanga yamuleeta mu ndongo. Agamba bw'ati. Nawe namusobola dda. Namusobola dda. Yes, I'm very sure that she knows that. She knows that. There has to be a separation between the children and the women. Ekyo kirina okubeerawo. But kiyiseewo. Yeah, so that has always, there's no competition there, nothing to fear. And then anytime that happens, I welcome the challenge any year, any day, and so on. But today it's about Cindy BF, about my concert on the 15th of September. And we're doing Lugogo. I mean, sorry, I'm so used to Lugogo. Okitegedde ensonga bwe zigenda okubeera wali ekkololo ategeezezza nti abakyala bangi nnyo abawulidde nga bakuba naye mu Uganda agyewulira nti bakyala basinga okuba Cindy enamba emu abyogedde bw'ati. You understand? So siina neesimbye mbonna baati abamanyi nti kati mami bw'ayogera kiba sigenda kuba kika naye balina okugatirako bannendo yeah, I mean, I expect negativity anytime bw'obanga any artist, not just me, bw'ofulumya ekintu obeerawo side ekola ki etakwagaliza waliyo side ekwagaliza, so ekyo all the time bankisuubira. Yes, but I'm hoping as a federation we're supporting everyone because they are here kugata chi kugata bayimbi tebali yaude nga wogeza mfo kya Sheebah Sheebah asinga kunyumira nga akuba live obanga ali ku Sydney lwaki Sydney because we were clear, you understand, we were clear. Bakola CD, it's smooth, so temuli potholes, temuli cheese, like a smooth path. Okay. I think when it comes to Spice Diana, live or CD? Spice Diana is a good balance. It's a good balance. She's trying both ends. Yes, enteekateeka yiyo nno bwegenda okutambula bategera kubawo nga 15 omwezi ogw'omwenda ekkololo we kigenda okubeera ne bato okuyingira mu bato waliwo olutalo lw'olwana nga waliwo alufunamu n'atafunamu naye akadde kano olutalo luno Cindy waba awangudde kimugasa oba tekimugasa nze nkikulekedde onambuulira naye